and all that. But on a lighter note, Bobi Wine yabadde ne performance awamu ne Geno Megadi mujjukira. Abantu abamanyi music bangamba in the dance is one of the bangers. First of all, oluyimba lulina story yalwo gye bannyumiza. Oluyimba lwali lwa Megadi. Abayimbi ne bajja nga batuula mukyobola nga luyimba luwanvu nnyo. Naye nga buli ajja n'awulira ku pati ya munne gy'ayimba ng'addayo abafumbira. Ngakomawo kyobola nga abasinga balina parts bbiri bwajja nga agenda owulira ng'omusajja akubye abo bonna basiza agenda owulira lwali lwa Megadi naye abasinga bacreditinga nnyo Sizamani nti yasinga otuula mu ngoma eyo. So batuwe ku performance ya Bobi Wine ne Geno Megadi. Everybody to look in that corner and sing this chorus for the president. Oluyimba mulimba bagenda okuyimba naye njagala mwenna muyimbire president naki Yo, General. Yes, soldier. Yes, President. Okay, kale. Bali mu Washington DC. Bye bino ebifaananyi ng'ebitambula eri ebadde abantu n'abasinga not that they didn't know that Bobi Wine can perform. Naye kati balina ekifaananyi kye bamulabiramu as president kate wabakubamu omuziki wali you know that feeling like hey sajja because yasooka beera muyimbi so they know it kati ate wavamu mweri character gye bamulabiramu as a president kati najja n'akuba omuziki. I think that is the most beautiful part abantu gye basinga owulira. Anyway, that is the wano ebifaananyi okuva mu convention nga bwe bitambula side yeeyo. Kale kakati Esther ne Ezekiel bakomyewo wano e Uganda. Eggulire si bokomo because they are Ugandans. Abaana ba Juli muteesaasira. Naye tujjukira bulungi nnyo okugenda kwabwe kwali I think mama yasooka okugenda ne wafuna ne wabeerawo okusika omuguwa omukyala nga yawukanye n'omwami and mu ngeri etali nnyangu waayingawo ng'okusika omuguwa era twalaba akwala naye omwami muteesaasira musajja nno naye mugumu kuba ku mugambo ogutokomose ku street eno okuba nga tavangamu kigambo kyonna musajja mugumu nnyo. So abaana ne basooka ne babatwala na mama abwe n'abatwala but ekisinga obukulu seeing them okuba nti bakomyewo wa taata waabwe as a family okuba ng'olaba nti they're getting back together. I think kintu kirungi nnyo ekintu ekinyuma we would want that. I mean mu ngeri yonna